Kati okyali ku ebyo. Nze bwe nkutandikira ekibuuzi ky'emizigo osulawo. Okimanyi? Nti nze mu bulamu bwange buno manyi waliwo kye bagamba nti obulamu bw'ekivubuka, obulamu bw'essomero, obulamu bw'okukozesebwa. Okimanyi nti obulamu bwange bwonna obw'omuzigo saalabako double room. Saasulako mu double room. Yali single. Okimanyi nti obulamu bwange bwonna obw'omuzigo saalabako kye bayita kasitoowa. Kana mubeera obusigiri. Okimanyi nti obulamu bwange bwonna obw'omuzigo saasulako mu nnyumba erina kinaabiro na toyi mu nju. Era wali ku muzigo. Gwe bayita omuzigo. Tewali ku rentals. Saali ku rentals. Tewali ku apartment. Byonna bitegeeza ekintu kimu. Naye lwakuba nti ffe mu kwegeziwaza wali baga nti ali ku mizigo, ali ku rentals, omuntu nga ennyumba gy'osulako oba ennyumba zewazimbira abapangisa bo ng'ekinaabiro n'ettoyi n'akasitowa tebiriiko nga wazimba buzimbi omuntu we yeebaka, ezo si rentals, egyo mizigo. Rentals zitandikira ne bwe basinga oluumu naye ng'erimu akasitowa munda. Kati ffe zino ze tubeerako nga tulina akasumuluzo ka toyi ruumu 3. Egyo mizigo. Wagibeerakoko? Egyo gye nalina naye ate ffe tetwakasibanga. Mwakolanga mutya? Ng'aba waggule naye nga muba ne gundi, muba ne season nti kati gundi yaludde okunyookeza. Egyo bayita 24/7. Tegalwa. Kidumu so kigwata ku 8. Lumba. Ng'olumba. Nze saalabako nti ate simanya kano kasitowa wadde ak'ebweru. Yadde ak'ebweru. Anti nze njagala okugamba nti ennyumba yange yasembayo mu bupangisa ne wayalingi baali bamukolera wabweru wa kisenge. Nga waya etambulira kuli ogiraba. Waya eyempayalinga togimanyi nga walaga nti wayalingi yawano yali yeerabiddwa. Kati waya ne bagikiripulingira kuli ne bukilips ne bagisibira kuli nejjano mu socket. Ezo zikyaliyo. Ezo. Ayina kutusanyalaze. Nayina otusanyalaze. In fact ennyumba zonna ze nasulamu otusanyalaze twonna tulina naye nga mita ya bonna gaggwako n'omanya nti ate abafumbirako lumu. Anti baali baatutega batya kebo bassaamu yagundi 1 milimita eyo wooterako okufumba nga kakuba nga mumanya ani afumbira ku masanyalaze. Waliwo n'abantu abawalanirwanga obwereere nga balowooza balaka bafumba. Balabika bafumba. Omanyi omuntu okujja mu muzigo anti kujaba nze saasulako ku rentals gyalinga mizigo. Omanyi okujja ku muzigo omuntu najja ne bufiriji n'atagikozesa. Fridge najja ne kakoyiro n'atakakozesa. Ate nga gulinga omusango. Era nga musango. Nga bugavaako balowooza oba yakataddeko. Wasulako ku nnyumba ezagundi. Eziruwa? Ez'amateeka 18. Sooka ogamenye. Towagisola tebakuwako kipapula landlord wo. Nga amateeka 18. Waliwo n'abayina nga amateeka 30. Tonaabira ddagala mu kinaabiro. Kobeere wa lubuto. Eryo teryali teeka kkulu. Lyali kkulu. Nnyo. Tonaabira bombo wadde eddagala mu kinaabiro. Naye nga tebabinaabira. Beegiranga. Beetumiikirizanga ne babinaabirayo. Ne babyera. Naye era nga bagenda kati namba 7 yanaabiddeyo taata Bridget. Mama Bridget yanaabiddeyo. Sinanaabirayo. Kati enteeka eddala. Tosuzaako masannyalaze balubu y'ebweru. Security light. Tosuzaako. Era abamu bwe baagiranga nga bajja bagikuulako. Kalubomu. Eddala towogganya wuufa. Towogganya wuufa. Aye tewali kibi ng'okubanga ennyumba z'osulako ne landlord waasula. Anti buli wuufa lwewogga awulira masannyalaze ge gagenda. Etteeka eddala okubirizibwa okwozanga toyi n'ekinaabiro buli lwekikozesezza. Tobirekanga bikyafu. Lya buyonjo. Etteeka eddala
tokkirizibwa kusukka baana babiri ku nnyumba zange. Naye nga gwe era nga bw'ojja okimanyi twasulangako ku nnyumba naye nga bamaama balimbiikiriza abaana be balina ne bamubuuza oyina abaana be era nga bulooka akutwala gamba nti bwakubuuza oyina abaana bawe kamugambe nnyina omu. Mugambe password nnyina omu. Tosukka baana bameka? Tosukka baana babiri. Etteeka eddala asulako ku nnyumba nga tosuza mugenyi. Nga tosuza mugenyi? Okuggyako ng'omwanjudde wa landlord. Ate era nga bw'asula adde omwanjudde wa landlord tasukka nnaku 2. Ye bonga abafumbo babakkiriza. Abafumbo bakkirizibwa. Naye nga temusukka basatu. Ate era waliwo ennyumba ng'abafumbo tebakkirizibwako. Nga mucyo ki? Either beera singo mwami oba singo mukyala. Waliwo ennyumba nga tekukkirizibwako baki baabaana. Etteeka eddala tokkirizibwa kuyingiza manda mu nnyumba yange. Naye ng'ate etteeka eriggana okuyingiza amanda mu nnyumba ate tewali kasitoowa kigoleeta ge galina okufumba okozesa. Etteeka eddala ng'ovudde kulya amanda mu nnyumba erya tokkirizibwa kutegekera bubaga ku nnyumba zange. Bino mbu birthday munoonye gye mukateeka embeera yonna yakikopi n'abala abapangisa bannange bamanyi ku mateeka ge baatuwandika nga olupapula luba lulamba bagenda gateekawo awo tubuli etteeka eriri teekako etteeka erikyerabiddwa mangi mateeka 18 okwoleza mu nju kikkirizibwa tokkirizibwa kunaabira wadde okwoleza mu nnyumba naye ku nnyumba tokkirizibwa kunaabira wadde okwoleza mu nnyumba. Asembayo okuyingira ovunaanyizibwa okuggala ka geeti naye nga bulaba ke bayita ka geeti okaggala n'obutakaggala anti nga kakutuka dda. Sente zange osasula gw'ogenda kwebaka so si gw'osuzeemu. Eryo nalyo lyaliteeka ng'olyaga nze sibanja mwezi mulala bw'osukka ennaku z'omwezi 5 nga tonnansasula sibamu ebibyo. Eryo nalyo teeka. Kambuuze ate bino ebya bobo ogenda n'olyoka okuulayo buntu bo waya na biki mu nju n'okuulamu era etteeka lyajja nga tokkirizibwa kuba misumaali mu nnyumba yange. Obukondo obukondo mbu misumaali kwoteeka waya tokubamu. Ate bwe mba nagula soketi nga yafa soketi yayo y'amasanyalaze ate ogigula wa? Zifa omupangisa n'agula naye nga bw'aba avaamu ayagala agiggyemu eyo tewajja mu kusoketi natwalanga balubu. Waliwo balubu eyannuma nga asenduka erungujja wagirekawo ngenda otuuka ekasubi gye ŋŋenze ate nga siyina balubu. Sanyalaze kweriri okucaginga nkyaginga naye nkuma akatooki nga balubu yange. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu. Tuwuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu Show ngezimba. Chikolenga Lugonvu. Tuwuliriza Lugonvu. Walabya Lugonvu.